Popin Media. Fine namugamba wasa. Namugamba wasa. Na yena obuvunanyizibwa bw'abaana n'abusuula. Nza ninako obusungu n'abaana be lwaki abateekako obukyayi. Najja Lwakutaano ku Lwokutaano luno naweza wiiki. Tatugwiranga wadde ekitole kya sabbuuni. Nze nkomyewo waka mu baana bange. Kubanga bamulemye okulabirira nga ndi eri. Buli kimu agamba sirina. Lwaki wabajja wano? Yagamba ko tigenda n'abaana be. Abaana bange sobola balekawo. Yagamba ko tigenda n'abaana be. Otikane ebintu byonna bitwale. Kati ebintu bikomyawo. Ebintu mbirina. Kubeera bwe naze saamusabye seppiki saamusabye soma. Oba giryagire. Oba tagiryagireke. Niga uri mwe. Bana juzi twagende wa chairman. Mwenyini ono n'agamba chairman. Chairman mpaye weeks 2 mukazi wange mufire gye muteeka. Era tubadde tulinda weeks 2 za chairman. Ale nagenza okulaba yali. Oli mwateka fo jimu wagiye. Ajja kujiri. Kubeera yali agiriddeko. Ate gwe mumanyisa. Ennyumba eyo ya mukazi oli. Tegedde. Sugana kuwasa bakazi bokulaki. Boyagala. Naye ate obuvunanyizibwa obusudde. Boyina okukola ki? Okukola nga taata. Abaana bo tebasoma. Omwana bamwaje emitwalo 3 nga tugiwadde eyo. Kyokka oyongeddeko omukazi. Oyongeddeko omukazi. Wamwasa omukazi oyo. Bamukwa mutongole. Walonda bulungi. Nawe tebakwasa. Kakati ono ngamba ono wamwasiza bamukuwadde mutongole omukazi oyo omulongo. Eyewe zomba gwe bakola ki? Gwe bazikuba. Genda otereze ennyumba yo. Gwe bw'obanga tomanyi no gwe mutwe gw'amaka nga tuwana baana bo wadde nfa n'ente yennyini okulemya okugula naye n'ekiro y'ebyenda wadde bo bafumbira mu kisenge. Bafumbira mu kisenge. Mu kisenge mwe banaabira mwe bafumbira mwe bamuboleza ebintu mu buli kimu. Nono ne bwe bamuwa emmere ne bamujjula Grace ow'emyaka 4 wadde tamukiinayo wadde akavaake ke bamuwaddeko y'okulya. Mulongo. Kusinziza ku biriwo oli yenanyini ki? Yenanyini musajja. Byonna byonna ebibaddewo osoma omukazi yagenda lwa mpisa zembi. Mulongo. Va ku baana abato. We shall charge you for defilement. Leave those children to enjoy the right to education. Tosomesa baana bo. Atodidde oli ku baana b'abanno obaliko. Mulongo. We can charge you right now. Tusobola okutwala ntukuvunaana kati omusango. Mulongo. Njagala ofuna omukazi oyo gy'agenda okukola ki? Okubeera. Ennaku nkuwadde Olwokutaano nga takola ki? Taliiwo. Ekyokubiri, abaana bo bonna mbeetaka mu ki? Mu ssomero. Mulongo. Olina obuvunaanyizibwa. Gavumenti ekwetaaza okulabirira abakaagu. Kati abaana abo nabo bayikiriza okubeera nga babuukira abaana b'abendi ku kyalo. Parenting for respectability calls for your conscience. Positive conscience. Olina okuba nga otunula ng'olaba bulungi. Olabirira abaana ensi egenda kufunamu obuzibu. Va ku baana b'abendi. Abaana abato oli watwala muto wa 15. Uyo omukankamuddemu abaana 6. Tobalabirira tobafaako. Owooza nti omwana yaganye. Batwala mu ssomero nga tulina amagezi. Ffe. Ninde batwalayo. Nga kitegeeza omwana alina okugatibwako omuwendo. Omwana atasomye agenda kuba nga akulira gganga y'ababbi. Tuli mu kulwanyisa baana nsi yagaana biki ebintu ebiri wano kubanga bazadde weemuli naye musudde gwa naggamba. Nja kukutwala mu maaso g'omulamuzi ovunaanibwe. Failure to take care of your children. Abaana balina okulya. Gavumenti ekugamba fuudu tekugamba kawunga. Egamba nti abaana okukati ababataabo balina okulya kibasala mu maaso. Abaana bo n'ennyama beebuze
gula ye ebyenda osuula obalye omugani no ennyama eganye negunolemu okulabirira abaana bo n'ebijanja nebikulemu okugula emboga nazo zitakompite n'ogula ebintu nemusula nemugenda mu nyumba y'oli nemulira mu kisenge ky'oli n'olya n'oyo ebintu nga bali abaana bo batunula omwana wo nabeera ng'embwa bwati ku luggi ng'alingiza bambi. That one should be stopped. Njagala engeri gyagenda okulabiriramu omukazi oli n'abaana be okuva ne leero ate ngenda kujjayo for monitoring. Ngenda kujjayo for monitoring. That woman has toyed with you. Omukazi akuumye ebyama oyo byabaddeko ng'akwata abaana b'abendi ku kyalo abaana abato defining them ne bamala ensonga n'ab'ekyalo oli bamukwata n'ekibanja kyabwe ne kigenda. Byonna nali mbivumidde naye mazima ddala we yayagala oyo omwana Nakazi bwe twatunda ne we tulimira abaana emmere okwenunula. Yes, twatundawo era oli omukyala abeera mu kikomera ng'ewa Muzeeyi Mulangwa ye yagulawo oyo omukyala jjajja. Ate nga gwe naawe yakuwasa olina 16. Yes, ayagala bato ange munnange wangenda omulaba kituufu ng'amatu maki mawummule ngenda okuva mu dduwa ya mami mubuuza mwa munnange wange amatu ate ensonga kiggwe omusajja yakumuza amatu ku myaka gye oyitogalabanga nali sigalabanga kuba mami yagenda okufa nga tannaba gawumula okiwulidde kati mami wamaliriza okufa bo bali eno ffe tuli eri okiwulidde ensonga ki kati gwokola ebyo abaana betuzadde tugenda babuulirira tutya nga gwolikola ebyo okiwulidde kyava ngamba omuntu waddemba okukola buli kimu kyayagala okiwulidde neŋŋamba ani eyo yakukirizisiza okuwumula amatu mazima ddala kwegyo emyaka gy'olina mbw abantu bawamba abantu kati mbeera ndi awo ne bampamba konze bukyanga ozaalibwa okutuukaawo baali bakakuwamba emirundi emeka oba ku kyalo kuno kwe tuli kuno kwonna wakawulirako abantu bameka be bawambi nempulira obusungu mazima ddala naye nga biri byonna byazaakola mbu bamugambye amatu tegaluma nemugamba ani yakugambye nti amatu tegaluma bagenda mu kibira era tewali atakimanyi bagenda ku kibira eri ne bakyaba enku ne mulamu n'abaana baffe betuzaala abaaba bonna ngazaaki ez'okusoma dduwa ya mami yanazaalawe okiwulidde kati ekyo ne kibaawo bwe kityo okiwulidde nenkomawo ng'ali bw'ate nemugaa naye mulongo toli feya mazima ddala gwe ku busungu oyongerako busungu lwaki tewaniize waterisino neebuuzaako nange nagawumula waneebuuzizaako nti n'amatu galuma oba tegaluma ani yakukirizisiza oyo okuwumula amatu nange tegaluma nange nataddewo nga tegaluma neŋŋamba kwegyo emyaka gy'olina mazima ddala mulongo abaana tugenda babuulirira tutya ng'ate waliwo era olumu oyo mutabani wange Joseph yali anyo aguze ecupa ya bbiya yali alina emyaka mu kiseera ekyo nga alina emyaka 15 yali Christmas neŋŋamba omwana lwaki ogula omwenge egyo emyaka gye gyatuusa okunywa omwenge kale emubbiri ecupa eyo njagala ng'ogiyiyeeyo ono omwami yaŋŋamba omwana muleke luno lunaku lukulu kino ky'olumu nakyo kyanywedde ku mwenge agenda gunywa buli lunaku neŋŋamba mulongo gw'oli kunyonoonera abaana bo ndagira mwana kintu gwate omulagira gwonywa kati ye emyaka gyalina gyatuusa okunywa era omwana kyava agamba kati ate labanyi kati gwe maama oyogera ki